Police Emukono ezinzeko kampuni emanyiddwa nga Cayman Consult Limited ng'enesangibwa ku kyalo Dandira mu munisipali y'Emukono ng'ekukusa abaana abasoba mu 7 nti egenda kubawa emirimu w'ebweru w'eggwanga. Nangamba nti balina abantu ba kampuni baleese omu abaana n'abasaba ebiwandiiko omukyala namuga agenda kubireeta kati jjo nina we nabadde awo nendaba kamunye endala ng'ereese budde wate buzibi we nagendedde awaka ngamba chairman konza chairman kamunye endala ereese abaana naye tukoze tutya naye chairman okumugana tujja kugendayo kati tugenza okugamba nti tujjeyo nga ne chairman wa LC tu yafunye naye amawulire agakola ki agakwatagana n'ekifo kya wano naye nze kyengamba nti yes abaana bangi bagenda ebweru. Poliisi okugumba mu kifo kino kidiridde abatuuze wamu n'abakulembeze b'ekyalo okubatemyako oluvannyuma lw'okulaba emmotoka ezisomba abantu nga bwe zibayiwa mu kifo kino ate nga bonna baana ba buwala. Manyi babatwala bweru abamu ne babasiibye enjala abamu tubasanga ku poliisi babajjako passports zaabwe kati bwe nawulidde konsandi eno netandika okunoonyereza yensonga lwaki nzize wano okujja okulaba embeera ki eriwa n'eno bwe ntuuse wano mulabye obudde bwe nagiddemu sinaba teteganyako nti oba mbatulugunye oba nkola ki naye kyembadde nkola kyonna kya bulungi bwammwe twagaliza nnyo abantu okuba bannayuganda nga mukulaakulana naye ntuuse wano eno nga njagala documents ezikakasa kampuni ebatwala oba zifaanana zitya kubanga baabayiwa tebagendako na kweyanjula wano. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino nga poliisi ezinzeeko ekifo era nga tekkiriza muntu yenna okufuluma ekikomera wadde okukiyingira era ng'omu ku bakazi ababadde bakuuma abantu bano ategerekeseeko nga Helen yayitiddwa dda ku poliisi Emukono abitebye. Beekubidde enduulu ku poliisi baffe okujja tulabe ekigo agamba muli bubi so kyetwagala okumanya kyokka naye temweraliikirira kale kati ebisinga kwawo tujja kuba nga tubuuza omu ku omu. Abamu ku bawala abasangiddwa mu kifo kino balabiddwako nga batunula binsobedde era ng'abamu bakira beebikkiridde nga batya okulabikirako mu kamera zaffe. Tekati muli bandu Bano batulaze risiiti kwe bazze basasulira kampuni eno ensimbi okusobola okulaba nga batwalibwa ebweru w'eggwanga batandika okukakkalabya emirimu. Tuwandiise naye tugezezzaako okubuuza abaana mulimu ab'Omukono ndowooza balimu nga 10 kuba nze nabadde ngamba chairman tuwandike omwana omu ku omu tumubuuze gy'abe. Abamu ku bakulembeze okuli Rukiya Mugambe bannyonnyodde engeri gye baazudde mu kampuni eno era nga baagezaako dda okubasaba ebiwandiiko ebiraga nti kampuni ntongole era etwala abantu ebweru wabula nga tebeefiirayo okutuusa bwe batemezza ku poliisi. Bayinza okuba bali wano nga babajjako ssente zammwe nga bababuzaabuza mukiwulira so kye tuliko olwaleero mubeere bakakkamu abantu bali abavunaanyizibwako ke poliisi egende babuuze emanye ekituufu oba bali mu mateeka balina ebiwandiiko oba kampuni gyeri deni ebirala bigende mu maaso bwe kizuulibwa nga kampuni teriiyo deni tubakutte tutya okubanga baggulwako omusango gw'okubonyaabonya bannayuganda n'embeera gye mukola ki so nsaba mukuume obukkakkamu mubeere mu mirembe era mwekuume wano tewali. Embeera ewaliriza akulira poliisi y'Emukono Kato Michael okutuuka mu kifo kino era n'ayogerako eri abaana bano n'abasaba okubeera abakakkamu basooke babuulirize ku kampuni eno oba ng'etambulira mu makubo matuufu era n'ategeeza nti aliko abamu ku bakulu mu kampuni eno be yakutte okusobola okukola okunoonyereza okutuufu. Katukole okunoonyereza tetunasanga nga muli mu makubo matuufu tetulina buzibu nammwe. Kitundu kino kye bayita Namumira Anthony omuluka gwe